empaka za Africa Cup of Nations wadde nga tulindiridde final olunaku semi final olunaku olw'enkya naye ezo Uganda zegenda okwetabamu mu kutegeka eza 2027 zibayita pamoja 2027 mwe tugenda okwegatta ne bannakenya n'abatanzania olugendo lutandika lunaku lwankya olunaku olwokusatu lwe bagenda okukwata obululu buno bagenda kusooka kulondoba mu ttiimu ezo ezisembayo wansi mu FIFA rankings ttiimu 12 nga zirina okusooka ne zebbamu omupiira ku home and away basis olwo kuveeko ttiimu 6 ezinajja mu bibinja jjukira Uganda eyo twawonayo abamu ku mmwe temuli bakulu kimala okumanya nti nno okutuuka 2003 gy'emyaka nga 20 egiyise Uganda twazannyanga mu luzannya olusookereza oba gye bayita preliminary round nga tusooka eyo era kakati kano akalulu kembagambye ke bagenda okukwata olunaku lw'enkya ne Uganda yandibaddeko era ku mupiira ogwo ogwali ogututeeka ku bunkenke ne David Obua mwe yafunira omulimu okusamba omupiira mu ttiimu ya Kaizer Chiefs e South Africa kubanga omulenzi oyo ng'ogyeko okuba nti nno yatigomya nnyo South Africa home and away mu World Cup ne Nations Cup qualifier 2006 naye ate ne mu luzannya olusookereza olwa 2006 twali tuzanye n'eggwanga erya Mauritius abasajja baatutunuza ebikalu wano twagenda ne tubookya goolo zaali 3 ne tulowooza nti biwedde naye baatukubayo goolo emu tugamba obwo bwawedde dda nzijukira muganda wange wano Geoffrey Ndugga ye yagenda n'aweereza omupiira ogwo tugenda okugenda e Mauritius obusajja tebwatukalira tebwatulemera ku mabega tufuumuula taakyekkiriza ye nno waalita kabanga kenkanaki ng'eggolo zetubabanja tuniiru nga baazituwadde dda baatukuba goolo 2 ez'amangu ekitegeeza nti bo baali bagenda kuyitirawo kwawe goolo ziru David Obua sikwe kusitula enkundi awo n'akuba goolo esalawo Ndugga yawuggana wano ku radio nendowooza nti obulago abuleseeyo mujjukira gundi Premier League Manchester City gye yasooka okuwangula 2012 nga Manchester City ezanya QPR nga Manchester United oba yali ezanya ttiimu kyeri wabula nga ttiimu ewangula nga Manchester City yali eyagala win nga bwefuna win Man U ne bwekola ebifaanana bitya Manchester City yali yewangula ekikopo kakati laba QPR bwegyekeera Manchester City negiteeba goolo ey'okubiri obudde ne bugenda ne buyingira second half nga Manchester City ekoobedde obusajja bugaanyi bagenda bakuba goolo awo ez'amangu nga ne mu added time mwe bakubira winning goal naye mujjukira omusajja bwe yawogana nti Agwero omusajja obulago bwonna n'Endugga bw'atyo bwe yali ng'atuweereza Mauritius yali etulemedde ku mabega Cranes wetu nejja neeyitamu ne David Obua abasajja aba South Africa abaali bamubuusa buzeraga ati abanna kasajja muba mulali mu kanyoma luli kakati kakano katulazeeko so naffe twali tuzanyeeko mu preliminary round era ebimu ku by'obuwanguzi Dr. Lawrence Mulindwa bye yatuukako nga akyali FIFA president kwe kusitula profile ya Cranes eno kugiteeka ku level kweyina okubeera olwo kwe beetandikira okuvuganyiza naye ng'eri ku level ey'abantu beejaamu ekitiibwa nga kye kimu si kubeera eri mu bwattakataka era singa ekyo tekyaliwo oba oli awo twandituuse kaakati ng'olunaku olw'enkya ffe bamu kwawe bagenda okuteeka mu kagundi ako naye obumu ku buwanguzi Dr. Lawrence Mulindwa bwe yatuukako mu ekyo ekiseera kwe kuteekateeka Cranes nefuuka that competitive ne bagenda nga bagisuumusa mu mbu z'omupiira olubu ndowooza kyoyinza okuyita port kuba luli twali eri mu port 5 najja ne tukuba omupiira ne tuvuganya ne tujja mu port 4 ne tujja mu port 3 paka kakati we tuli wano mu port 2 kubanga bw'obeera mu port 2 kitegeeza nti olubu lwa ttiimu ennene ku continent lwe luba lukulembedde gw'obeera mu lubu olwokubiri kati olwo kiba kitegeeza nti nno bwe batuuka okukwata ebibinja mu kibinja mwoli bakwatiramu omunene omu oba bakuwadde Algeria oba bakuwadde Morocco oba bakuwadde Tunisia gw'obeera wakubiri naye luli nga bayinza okuddira ekibinja kati ng'ekya World Cup qualifier 2006 tulimu ne Ghana tulimu ne DRC tulimu ne Cape Verde ennaku ezo nayo yali ewanise ebbango tulimu ne Senegal tulimu ne South Africa kwegamba
bo abanene beerowoozaako bokka kakati mwe bakachere ne bajja babafuutiika omwo ng'era bakimanya ate onookola ki baatuyungulira wano ba Mike Essien ne bajja batuwujja eddiba wano Namboole naye twasiitaana nabo abavubuka abo ba Ibrahim Sekajja gambye olusiitaana kuula amalungi lwali enamboole awo n'ogamba nti weewaawo. So ensonga eno yonna ngibumbirira okuyingiza mu ekyo ekigenda okutandika olunaku lw'enkya. Akalulu kagenda kukwatibwa olw'enkya. Amawanga agali mu lubu olwo mwemuli eggwanga erya Lesotho, Burundi, Eswatini ye yali Swaziland, mulimu South Sudan, Mauritius, Chad, Sao Tome and Principe buno Buzinga, Djibouti, Somalia, Seychelles ne Eritrea. Kati bw'owulira amannya ago Uganda eyo gye yali naye so bwe twavaayo ate okumanya twavaayo tulina we twepimira. Mauritius by then we twagisangira yali ekyazannya oluzannya lusookereza n'empaka eza AFCON 2027 baaba neera bakyali mu luzannya lusookereza awo Uganda yavaawo. Naye ekirala ky'otunuulira mu mawanga gano aba Sekafa nga bajjudde kubanga Djibouti yaffe ya Sekafa, Somalia, Eritrea, South Sudan, Burundi abo bonna bali mu Sekafa region. Ekyo kikuweereza message ki? Ekimu ku byajja eggwanga erya Zimbabwe n'erya Malawi wano mu mpaka eza Sekafa bonga balaba omupiira gukonye tegweyongerako kibava baddukira eri Kosafa eri Bafana eri Zangola omupiira gwaffe eno gye gujja. Naye ffe olw'okuba munnaye strategically tulina kubeera wano amawanga gano gonna geetoolodde ffe abantu abo bakyatwetoolodde. Naye sooka obalabe amawanga kumpi 6 mulamba kwago 12 gonna gali mu Sekafa region. Kakati bwe tuba tuzanya empaka eza CHAN naddala qualifiers tuzanyira mu zooni yaffe olaba nti nno bano bwe tubayitaayitamu abalala tuwakubye 5 abalala tuwakubye 3 abalala Paul Muchurezi bano abamu ndowooza yali Burundi. Paul Muchurezi ng'ayitiddwa ku ttiimu y'eggwanga yakozesa eddakiika ndowooza zaalinga 6 okuba goolo yekka yabeekubira goolo 4 kuba yayingiranga substitute. Waliwo omusambi eyalwala ne bamuyingizaamu nojja abo n'abeekubira 4 bw'omu. Kati oluusi bwe tuzannya bano tebatuwa kifaananyi kituufu kye tugenda kusanga mu competition yeddako. Ekyo ndowooza abategekera omupiira basobola okukisalira amagezi. Naye nga waakiri ensonga gye mbadde njagala okugjayo mukimanyeeko nti nno olugendo lwa Pamoja 2027 lutandika olunaku olw'enkya. Ekyo kiddayo mu Coach Patrick Kabuye kye yatugamba wano okweteekateeka ye alaba obudde tebuliiwo. Era bw'olaba ebyo bigenda okubeera enkya ku TV nga n'akalulu kagenda kukwatibwa kikulaga nti obudde tebuliiwo. Abateekateeka balina kutandikirawo ekintu kireme kulabika ng'ekyatugwako oluga ate naddala nga gwe mulundi gwaffe ogusooka okutegeka empaka ezisinga obunene ku continent. Ate era empaka zino bwe zinaggwa tewajja kuddamu kubeerawo mpaka za AFCON mu luvannyuma lwa myaka 2 tujja kuba tugenda mu myaka 4. Olaba tournament eno oyinza okutafuna mukisa guddamu kulaba kubanga emyaka 4 mingi nnyo ku bulamu bw'omufiirika. Oyinza okwesanga munnange eri totuuseeyo ng'ofiirita obanga ensonga yonna ekuguddeko tomanya. Myaka 4 mingi bwetyo bwe tubadde tulinda FIFA World Cup. Naye ate jjukira kaafu yayiyaawo tournament endala nga bw'olaba UEFA Nations League tusobole okwewala buno obufulendire ozanyeemuko oba ne club gundi ate ozanyeemuko ne ttiimu y'ekika kya gundi ate ewe bityo. Kati wajja kubeerawo qualifiers, wajja kubeerawo tournament endala eya ttiimu zaffe ez'eggwanga eneegattagattangawo nga tugenze nga tukyalinda AFCON. Kati nga buli zone ejja kuba ng'omupiira Africa ejja kubeera mu zone 4. Buli zone yeekuba omupiira anaaba awangudde zone ze zone 4 ze ttiimu 4 ziba zigenda butereevu ku semi-final. Olwo nga kuvaako abagenda ku final nga kuvaako omuwanguzi. Ze zimu ku nkyukakyuka Patrice Motsepe ze yaleese ng'agezaako okusikiza empaka eza CHAN ezaalabise nti ekigendererwa kyazo tekyakwatibwa bulungi era ne kitavaayo bulungi bwe zityo nazo ne ziggyibwawo. So kakati awo we tuli wabula kye neeraliikiriramu tunaabeera mu zooni ki? Bwe tunaabeera mu zooni yaffe eno kubanga zooni zino ziyinza okusalwa obusalwa ne kitabeera nti nno nasembeyo okumanyako nga Mauritania kirabika bagenda gisindika eri mu West Africa ejja kusiitaana eyo n'ezi Senegal. Akati ffe tumanya mu zooni yaffe munaabeeramu ttiimu ki?
bwe tunabeera ku bano ba Djibouti nga Sekafa region bweri bano tujja beekubira eddiba tuyitengamu naye bwe banakwata zones nga bakwatayo mpya kakumuntu ako kakajja kubeera kazito naddala nga bajjako omu yekka kale ensonga eyo mbadde njagala naawe obeere ng'ogimanyiiko mukana akaseera kaakati naye kirala kinjagala omanyeko ku mpaka zino za AFCON nti nno newankubadde Cranes yalemereddwa okugenda mu knockout stages ne tubanga mu kibinja kyaffe ffe twasembye ne tusubwa okufuna mu prize money biliyoni 2.88 naye tetwaviiriddemu awo kubanga ku nteekateeka y'ebyensimbi mu CAF ey'omulembe guno tiimu neesembye nga Uganda bwe yasemba mu kibinja naawe toviirayo awo twavuddeyo ne biliyoni namba mu obukadde 8 ndowooza awo si wabi simbi zino simanyi we zinajjira oliawo ofufe netutegeezaako nga zizze naye nga ezo zo Uganda ezisuubidde abavubuka tebaviiriddeyo awo biliyoni enamba mu obukadde 8 ku bwavu obuli muzanyo bwaffe obw'omupiira tebubeera busente mpozi n'ekirala ye goolo ya Rogers Mato nga yamukolerwa Alan Okero bamujjukira Alan Okero through boyeg yakuba oba twali tuzanya Nigeria goolo eyo kimanyi nti eyinza okuzitowa kumpi biliyoni nga 8 mu za Uganda kubanga Alan Okero bamuguze abayanga African e Tanzania bamuguze biliyoni namba mu obukadde 7.9 mu emitwalo 10 bw'obanga okozeseza exchange rate eriko kakati mpuliddeko nti Rogers Mato eyateeba goolo eyo club ya Trabzonspor eyagala kumugula okumujja mu FK Vadar mu nsimbi eza Uganda biliyoni 6.5 kiba kitegeeza nti kubanga paasi eyo Alan Okero gye yakuba mu kutuufu yali makuna alemeerere kati ogenda okugattagattamu nga kira paasi eyo ne finishing byokka nga bizitowa biliyoni kumpi 8 awo si wabi ate Alan Okero nawuliddeko nti ayinza yekwatidde sign-on fee obukadde nga 36 yeefuuweko enfuufu ate omusaala gwe buli mwezi gujja kutuukira ddala mu bukadde 54 buli mwezi endagano ya myaka 2 si wabi awo si wabi AFCON bwati bwayikyayongera okutulaga ebyokuyiga ebitakoma ebimufumbeekeddemu kakati tubadde ennaku ezo tetufuna nnyo kaaganya kaogera ku mupiira gw'Abangereza naye nsobola okuwaako ku ebyo ebitonotono ebyabaddeyo naddala wiikendi engeri gye yabadde yeefugiddwa FA Cup okutuukira ddala olunaku lwajjo ekiro Liverpool muyazze neeyitamu naye okweyongerayo ebyabadde mu wiikendi nga byalabise bulungiko eri munnamupiira oba owagira omupiira okutwaliza awamu tekyalabise bubi Liam Rezena eyandibadde maaki ye esooka okuba nti yasobodde okuyitamu okugenda ku 4th round basabudde ttiimu ya Charlton Athletic goal zabadde 5-1 Manchester City naye teeka okuba nga yawulidde bulungi okuba nti ono omulenzi musaayi muto defender gwe baali bazisse mu ttiimu ya Watford ng'azanya maaki ye ey'okubiri mu mujozi gwa ttiimu eya Man City omuvubuka bamuyita Max Areine naye yateebyemu goal ne goal ya Antoine Semenyo kubanga eno yabadde maaki yesooka mujozi gwa Man City nga bakamugula teyatraininze na banne yatandikiddewo okukolerawo n'okuteeba n'ateeba ne goal ya Rodrigo Cascante goal ye yandibadde enyuma mu mbeera yonna gy'oyinza okugyogerako naye ebbanga lyabadde mu buvune ng'ali ku ndiri nga yalemererwa n'okufuna obusobozi obusobola okuteekawo obujulizi obulwana okweddiza engule ya Ballon d'Or wabanga naye yateebye ate yateebye goolo ze ziri ze tumanyi okuva ebweru w'entabwe gyanyigira eppeesa Arsenal ateeka okuba naye yawulidde bulungi okulaba ku goolo ya okulaba okudda kwa Kai Havertz. Kai Havertz yakomyewo mu kaseera nga Arsenal erina okusoomoozebwa ku front season ez'ebikopo byekyalimu waakiri okutaayizaako ekimu oba ebibiri oba oyagala squad ye yonna ebeerewo kwegamba kikuwa options eziwerako okusinza ku bukodyo omutendesi bw'aba ataddewo oba oluusi n'embeera maaki mweri byeba yeetaaga mwabaddemu ne Martinelli okuba hat-trick agenda kuyingira mipiira 205 miramba Martinelli omu ku bazannyi abaludde naddala mu kisanja kya Mikel Arteta Bukayo Saka amusingako katono kuba ye yaviira ddala mu academy naye ne Gabriel Martinelli aludde nnyo mu mikono gya Mikel Arteta. Mikono gya Mikel Arteta tegibadde myangu kubanga abadde agoba bashod cross nakyo bonna bonna byasamba yagenda abagoba
bagondi bano ba Rob Holding, Edin Ketia y'omu ku abo abasembayo, ba Kerantiane, bazanyi bangi nnyo bazinga agoba naye abavubuka bano kirabika badde basigala ku merit mu project empya eya Mikel Arteta kati bwabanga yasobodde okuteeba trick yasoose ate nga goolo ze zabadde zeetaagisa kubanga yasobodde n'okuteeba okuva mu makoona yateebya header 2. So ndowooza ekyo nakyo ku lw'omupiira nakyo kyalabise bulungi. United yeetaaga buli muzannyi yenna, buli muzannyi yenna emwetaaga, naye okudda kwa Harry Maguire nakyo kyalabise bulungi mu weekend. Amadi Diallo ne Brian Mbeumo okudda kwabwe si kulungi nnyo olw'okuba nti kyavudde kuba nti tebasobodde kusemvula kweyongerayo mu mpaka za Africa Cup of Nations, naye yo United ndowooza ewulira abavubuka bwe yandiyagadde bakomewo newankubadde mu mbeera y'emu mu mbeera ya fair play bandisigadde bakyabaagaliza okuvuganya mu mpaka ez'ekikopo ekya Africa. Ndowooza era owa United ayinza n'okusanyukiramuko Benjamin Sesko okuba nti ebbanga lyamazeewo abadde azanya emipiira 17 kasooka nga bamugula mu RB Leipzig mu mipiira 17 ng'ayinamu goolo 2 zokka, naye kati emipiira 2 gye yakazanya ayinamu goolo 3 namba. Olaba nga wabaddewo okusitukamu naye bw'ogezaako n'ofuna akaaganya n'obikulabikulako ku pages ezitali zimu ojja kusanga nga Ssaalongo Darren Fletcher kati aliwo ng'omutendeso w'ekiseera abadde ataddewo embeera eya man to man management, abadde atunuulira ebbanga lyonna kubanga era naye ali mu setup ya coaching eya Man United lwakuba atendeka under 18 eya Man U, naye abadde agoberera kati yamuyiseeko amawulire agamugalaga ameekusifu nti yamuyiseeko ku mu ofiisi ye n'amumenyeramenyeramu emipiira gyonna gy'azanye bazzeemu ne bagiraba katambi ku katambi, ekitegeeza nti Darren Fletcher yabadde yeetegekedde bulungi nnyo omulimu gwe, amulaga movement, engeri gy'alina okwetawulamu, engeri gy'alina okutambulamu, bw'aba ow'okudduka alina kutandika ddi, manye ebintu ebyo ebya dashing si byakumala gapaala mu kasita olina emisinde n'olwekyo n'omanyuuka, kati ebyo byonna yabadde amulaga movement entuufu. Eryo bamanagers abakola ebintu bino, naye Darren Fletcher ajja kudda wali newankubadde nga emipiira gyatendeseeko tawanguddeeko n'ogumu nga bamugjeemu ne mu mpaka eza FA Cup. Ekimu ku byajja okutunulako bw'abanga asobodde okujja goolo 3 mu Benjamin Sesko ng'ate ataddemu personal effort okuba waliwo gamba nti n'olukisakisa, naye nze nabadde naakamalu kisomako nti omuvubuka oyo yamuyise mu ofiisi ye ne bamalira ddala ebbanga ne batunuulira maaki ezi zonna 17 z'azanye n'azimenyaamenyamu n'amulaga nti kakati wano w'osinziira olina kusinziira bw'oti, wano oli abatannaba kuteeka ku kigere bwe totambula, bw'oba odashinga olina okuba nga otunudde wano akuwa omupiira olina okuba tomugyeko maaso, olina okutayiminga bulungi nnyo runs zo nga osobola okuyita ku opponent naye ate nga togenda kubeera mu offside, kwegamba n'akola ebintu bingi. Bw'oyongera n'obikkulakoko obujulizi obulala bulaga ne Mikel Arteta bw'atyo bye yakoze Declan Rice ono omupiira Arsenal gwe yaggulawo nagwo ne ttiimu ya Man United ku season eno, Mikel Arteta kigambibwa teyali musanyufu n'engeri Declan Rice bwe yasamba, era n'okumugyamu baamuzza nga ku mupiira Arsenal gwe yakuba Leeds United goolo 5 ku bwereere, era yakola n'assist Yolen Timber goolo gye yateeba. Najja n'atandika omupiira Liverpool gwe yabakuba goolo 1 ku bwereere nga liigi etandika, naye Mikel Arteta ne yeetamwa ng'alaba emirimu Declan Rice gye yali akola n'engeri gye yali agikolamu nga teyali ntuufu, n'amuyita mu ofiisi ye ne bakwata obutambi. Olwo ng'amaze n'okumutuuza omupiira ogwaddako gwa Nottingham Forest n'amutuuza. Bwe baatunuulira obutambi okukakkana oba oliawo kye tulaba mu kana akaseera Declan Rice kyafuuse eri ttiimu ya Arsenal. Namwogerako wano nti nno ayinza okuba nga sigoba wadde obwa captain, naye ttiimu eno agiwa inspiration ey'enjawulo, ayina engeri gy'agisitulamu. Si musazi, sigamba nti nno football IQ ye nzito okusinga eya oba captain Martin Odegaard,
naye ayina stiiru eyo gy'ateeka mu ttiimu, ayina okwekkiririzaamu, ayina obuvumu, ayina engeri gy'asitulamu banne ng'adduka emisinde egyo buli kiseera abeerako gw'afubutula buli kiseera bw'akwata si musajja musazi naye omulaba nga yekkiririzaamu n'atandika overap omupiira n'adduka nagwo bwe mukola lwani ennungi yensonga lwaki atuuse n'okujja mu nkubaganya y'ebirowoozo egamba nti nno abeere gwe baba bawa obwa captain. Waliwo ne peegi emu gye nasomako awo nga waliwo omwami agamba nti projekiti ya Arsenal kati tekyali humble. Martin Odegaard ng'omuntu nenneeyisaaye mu nkola y'emirimu ali humble, alinga ali mu kifaananyi kya Fabregas, alinga ali mu kifaananyi kya Mesut Ozil. Teyeekaka, ekizze kyawulira kyakolawo, naye omuntu ono munnamawulire yabadde akubaganya ebirowoozo yabadde agamba nti abo baakola bulungi mu kiseera ekya Arsene Wenger ng'anaatera okugenda, kubanga ebiseera ebyo Arsenal yalabikanga nga teri nnyo overambitious, nga terina nnyo byevuganyaako, kati ng'osobola okufuna captain ali humble bw'atyo kubanga project eri humble. Naye kati eno Arsenal weeri omuliro gweriko teyagala kufuna mukulembeze ng'ali humble. Omwami yabadde agezaako okubaganya ebirowoozo ng'asekendinga Declan Rice okufuuka captain, ekyo ekimu ku ebyo yajjeeyo. Naye kino mbadde nkiyingizaamu ku mbeera eya man-to-man management bamanagers gye batera okukozesa, era Salomon Don Fletcher gye yakozeseza ku Benjamin Sesko ne tulabirawo instant success, tetumanyi how long it will take, naye waakiri twakirabyeko. Emipiira 17 erinamu goolo 2, oli bw'akwata ku neeyisaayo mu kisaawe n'enkola y'emirimu n'ojja oteeba goolo 3 mu mipiira 2, bw'agamba nti no impact etandikiddewo erabika, sirowooza nti oyinza okugaana. So ebimu ku ebyo ndowooza by'osobola okutunulako ku side ya Man United ku byalabise obulungi mu weekend. Ekirala mpozi era Arsenal eno baleese omutendesi Thomas Grenmark, yaliko omutendesi wa ttiimu ya Liverpool owa throw-in. Abagobera show zange namubagambako ye ekyamuleeta kutendeka throw-in, tatendeka birala. Arsenal omusajja ono yamufunye, yamuleese, yamusayininze, abadde akolanga consultant mu ttiimu ya Brentford, era Brentford tugirabye sofa ye ttiimu ekyasinze okuteeba goolo ennyingi sizoni eno ng'eva mu throw-in, yakateeba goolo 9. Abadde akawondooza ye Man United ne FC Bournemouth, buli omu yakateeba goolo 4. Ate Arsenal yali yakaleeta ne Iñaki Kana eyali goalkeeper coach wa Brentford, eyaliyo mu biseera nga yatendeka David Raya, Arsenal emalemu eyazikeyo. Badde kyatunuulira mu bufunze ebimu ku ebyo ebyakuyigudde ettama nga munnamupiira okutwaliza awamu, oba olinayo klabu gy'owagirayo oba toyinaayo, bino by'obiraba na bino koddeyo nga bya mupiira okutwaliza awamu. Tubadde tukomye ku nsonga eya Arsenal okuyungula omusajja oyo Thomas Grenmark nga azze ogezaako okuyambako kugamba Arsenal yagala okutaayiza win mu ngeri yonna. Luli ebadde esobola okukuba mu open play, ekituuka ekiseera nga Nicolas Jova yeeyimirira ttiimu nakyo nga kikole nga kigenderere, ajja kubataasa okwawula ttiimu eneegwa amaliri kweyeewangula oba okwawula ku ttiimu ekubwa waakiri efuneyo amaliri ekoona nga towona. Awo Nicolas Jova ogwo gwe mulimu gwe. Kaakati obongerako omwami ono Grenmark enzaalo ye Denmark, oba oliawo ajja kubaako kyabongerako lwakuba nti omusajja ono yali akuttemuko kubamu ku bazannyi nga Christian Nogard mu ttiimu ya Arsenal, era Christian Nogard y'omu ku bazannyi abakasuka throw-in zino ez'enjawulo kubanga azze ng'ategekebwa, era omusajja ono abadde amukwatako. Ekyennaku nti mu Arsenal ate tayinaayo nnyo mulimu, biseera ebisinga abeera ku bench. Kakati awo ne kiba nga kitegeeza nti oba oliawo bagenda kukwata ku Ricardo Calafiori, y'omu ku bazannyi abakasuka ku mupiira ogwo omuwanvu. Oli abadde akasuka nga abijja mu butonde bwe, naye bwe bijjako omukugu oba oliawo biyinza okwongera okunyiriramu. Mpozi ne Declan Rice abadde alabika nnyo kwega. Declan Rice alabike nti nno mukuba free kick nga ziri ziyakuba Real Madrid, alabika bulungi mukuba amakoona, y'omu kubakola omulimu ogwo ne Bukayo Saka. Kakati ate ne throw in wuyo bamuleeteddeko specialist, oba oliawo kiyinza okubaako mu eyo area, kiyinza okubaako engeri gye kisitulawo. Kati awalala awalabiseeko ku bintu ebyenjawulo mwabaddemu ndowooza ebimu ku ebyo ebintu ebyalabise nga byabadde byanjawulo mu weekend. Nze bye nalabyeko bye nakomyeko, naawe oyinza okubaako wala kino ekyokuba nti ttiimu ezisinga zonna zaayiseemu
ekyo of course kyandibadde ekyo kiri obvious nayagadde kutunuulira ebyo oba oliawo eriiso erya bulijjo birisobola okuyitako ng'ebyangu naye ate nga byawulikise nga byabadde byanjawulo. Kati state of affairs ziri zitya e Bungereza? Embeera eriyo mukana akaseera bwe bakubuuza eri ki? Embeera eriyo be bannantamegwa b'ekikopo ekya Carabao aba Newcastle bagenda kuyingira ensiiko olwaleero mu semi-final oluzannya olusooka nga bakyaza ttiimu ya Manchester City. Omupiira gwa ssaawa 5 ez'ekiro. Mu kaseera kano Antoine Semenyo wadde empaka zino yali azizannyeeko tali captied, waliwo akawaayiro akapya akaleetebwa mu mateeka gano kitegeeza agenda kusamba. Akati awo katulawo olusiitaana bwe lunaabeera. Waliwo abazannyi nga Mateo Kovacic, John Stones, Ruben Diaz, Josko Vadio ne Savinio. Bano bali ku ndiri. Naye Savinio gy'anaakoma okubeera ku ndiri ku kujja kwa Antoine Semenyo ayinza okudda nga talina waakolera kuba omusajja yalabise bulungi maaki eyasoose ate liigi y'e Bungereza tesobola kumuboola kubanga agibaddemu ebbanga. Actually yasookera ddala mu akademe ya Arsenal nga bwe tulaba Eberechi Eze. Arsenal nayo yamusenza kati ng'egamba akalibako tekajja kukula muvubuka agenda onoonyeeko awalala. Agenza okwetoloola bwati paka Bournemouth mwabadde atigomeza abantu kakati wuno Man City yamututte. Ne Eberechi Eze bwati bwe yalabika agenze mu QPR Arsenal ng'emugobye ne yeetoloola. Agenza okunyiriza mu bintu mu Crystal Palace. Omugagga n'ajjayo akasente agakale muvubuka kyokuze kimala jangu eno. Tukyagezaako okutunuulira embeera nga bweri kati bagikubuuza nga tutaddeemu nnyo na bukugu owabuwi kifaananyi ekigenda mu maaso. We tutuuse tubadde kati bw'otunuulira table oba n'embeera eya liigi y'ababinywera kati eyimiriddemu mukana akaseera olwa FA Cup ne Carabao semi. Liverpool nga bannantamegwa b'ekikopo oluvannyuma lw'emipiira 21 gye baakazannya ng'esigadde emipiira 17 bwali bwe buti nedda gwali mwezi gwa 2 sizoni eri ewedde baali balina points 10 namba ze baali bakulembereddeko table. Bwe twogerera bino Arsenal yagala okubasuuza ekikopo ebasinza points 14 namba. Ancelotti ne banne bajja kwebuuza mutawaana ki abaali bakulembedde kati bali mu kifo kya 4 ku points 35. Kitegeeza nti points 8 mulamba ze zibaawula ku Man City ne Aston Villa era ne abali mu kifo ekyokutaano aba Brentford babali ku bugeregere kubanga babasingako points 2 zokka. Naye ate okuva we bali okutuuka mu kifo eky'e10 Sunderland weeri points ziri 5 zokka. Kitegeeza tebali era safe. Halo munnayo oli otya eyo? Gye ndi nze Lumansi ndi wano ku CBS. Wasabudde ku bingo? Ndaba wano kompyuta ekutemedde oba naawe okalabye? Naawe olabika oli bulungi. Gwe mwami ani mpozi? Amanya ngulwakuwa nkozesa ga mukyala gange Sitera namu nkozesa emutiini naye ngekozesa Sitera. Mwami Sitera munnange owangudde ssente. Weebale kwetabamu. N'enkyotyo ffe tujja kubaawo akasente ko nga tukakuwa. N'abalala bwe mutyo gwe buli lwolaba ku ssaawa yo nga ssaawa 11 bwe ng'osabulirawo nga akasente ojja kalabira. Kodi esigala y'emu. So kakati yembeera Liverpool gyerimu points ziri 5 zokka ezibaawula ku Sunderland eri mu kye10. Kitegeeza awo nawo we bali tebali safe mu kifo ekyokuna. Tiimu ziri mu katwawo zisingaganako kabonero abalala benkanya na biki ebyo. Maachi ezibiri zokka zimala okujja mu kyokuna ne zikuweereza mu kye10 singa results ezizo bakukuba ate nga bano booliko waggulu nga bawangula egyabwe. Ye state of affairs. Sabo oli otya munnaye? Nze Lumansi ndi wano ku CBS. Ate gwe muwange osinzidde wa?
awo osinzidde n'osabula bingo ne CBS ogitumbudde nnyo kubanga eko njiwulira. Weebale kwetabamu munnange, weebale na kutumbula CBS n'enkya mutyo sabula bingo, nze nja kujja mbawe ssente zammwe sikirinaako buzibu ekyo. Kati Liverpool bwetyo bweri. Manchester United erina points 32, eri mu kifo kya 7 ku guno omulundi waakiri erina goal difference eri positive, balinawo goal 4. Arsenal ekulembedde ekibinja ebasinga points 17 namba. Okwewaganya mu top 4 waliwo enjawulo ya obubonero 3, era we bali ku points 32 zino babuzayo points 10 zokka okuweza omugatte gwa points gwe bafuna season yonna ewedde, gwe bafuna points 42, era points 42 gaali makkati aga points ezakuŋŋaanyizibwa Liverpool nga nantamegwa w'ekikopo, kuba Liverpool yakuŋŋaanya points 84. Kati Man U weeri baakamala okukakasa Michael Carrick nti yaba abeera manager n'aba n'amuyambako abatannabakakasibwa bulungi. Wewali ekibuuzo ekisooka, Man U tekyayina mpaka ndala zonna mweri, erinayo bubeezi emipiira 17 gyokka egibulayo mu liigi, kuba Carabao teriimu, FA Cup yavuddemu, teri mu Europe, terina weeri. Era banaaba bagenda okusamba awo mu round ey'okuna n'ey'okutaano. Nawulidde bajja kumalawo ennaku nga 10 nga tebalina kye bakola, mbu bayinza okugendako eyo Saudi Arabia oba Dubai bongera okupika. Man U yandibadde tesobola kupushinga for top 4 naddala nga terina nnyo okutaataaganyizibwa mu mpaka ez'enjawulo. Emipiira 17 egisigaddeyo mu liigi gizitowa points omugatte 51. Man U esobola kuŋŋaanyako points mmeka era ng'ekoze biki naki? Ebibuuzo ebyo nabyo biri mu state of affairs. Eyo embeera kati teri mu kubaganya birowoozo, gweokuŋŋaanya facts and figures on ground. Tolina nakubeera mukugu nnyo, ezo facts eziri ku ground. Naye obudde butuganyiza koma wano. Oba oli awo state of affairs tunaagyongerako mu liigi y'ababinywera e Bungereza, oba oli awo olunaku lw'enkya. N'ensonga endala kuba eno script nagiwandiika ku Sunday kiro, yandibadde yakola ku Monday, naye munnaye obudde bwe tubeera nabwo wano nsooka nenkolako bwe ntyo okutuusa ate obudde bwe bunaatuganya.